abadde ali siguukuludde ndijeyo sanamu ndijeyo sanamu bali sawano sokulinde liba lyokya olikwasenga lulyokya esanamu ng'ajjayo eddagala ng'atandika kusimaasima efirimu egenda maaso ayina eddagala lye ng'asimaasima bannange eyazze onyweza esanamu lilisanga moto kati ate ono lyayisa mujenje kkalu lyakuba oli lyamusuna ebbeere omulogo ate waali kyova olaba n'eziba ntalo z'abakanyama kisaana n'omanya kanyama kigwoyingira ojja gwe sanamu mu kafuba oleeta obuzibu ssentebe nga gyazuukusa omukazi maama owange gwe eyazze okwata ekyokoola kimukabye amanyi kiki bagenda okukwatakwatako ate ng'akyanyega sidagani n'abane bakazi mwe muleese ebizibu bino ekyokuba ni bakazi mwe temukyatuula buli kaseera okutayira ne kubanga okutayira mwe mutuleetedde ebizibu modulo owulidde ekyalo kirina embeera ekitawaanya first of all second omutwogo gwe guliko ebizibu n'agaanifu omukazi yatugambye nti ekizibu kyonna kivaawo era ekyamuleese kwe kuleekani atereeza embeera kyamaani ye waakwata ku muntu talengera adde oluyiro bamuddiza gogamba otya omutiiti gwe guleeta okufa ku kyalo ate mukazi gwe omukazi eyazze okulabula wuno kapooti era ssentebe yakayana nnyo ye ng'akiraba waliwo ekitatereereddeeko ddala mu bantu bano ne gujja Chairman obedde awakana ebyemisambwa Chairman mwana ne nyumba yange ne gutandika okuyomba bagumazeeko emirembe bagujje waabe waagwo mwana ne nyumba yange era ne baguleeta okusula mu muti gukuba empewo Chairman ku ttaka ow'empaka ayina mmebiri Chairman Chairman wansi abatandika ne batandika kino kinyumya otya ssentebe bamulese ensonga enaagibeeremu kumbe ssentebe alinga ge baleese okutta era omusambwa nga gumaze okukola ekikolobero bano badduka buddusi beeyongereyo anti wedda kye basuubira si kye balabye ssentebe bw'agudde wansi efirimu yaffe egenda maaso era nga twetaaga tumanye ludda bajja biggwera ne sinema ebintu bifuuse birala embeera efuuse endala nnyo ssentebe omuntu olulimi balugaliza amanyi ebibuno bitobye ate mbu ssentebe situka ebintu ebimu bibaawo n'olwawo kukkiriza mangu naye nga bibaddewo kale nno ng'ayise sabbiiti namba ye ssentebe yalugenda bw'atyo era bw'olengera omuntu yenna awakanya omusambwa muleke kubanga ekigambo musambwa kyayogerwa era ne kituumibwa ekyo ekituumibwa omusambwa nga kimaze kulabwako siwali kigambo kyonna kikola makulu nga tekibangawo kwata obusente bwammwe njagala olabe kale tebaakoma okwo ne baleeta omusawo omulala mulimu gwammwe singa gunnema temumpawadde ekikumi kyammwe ono yabagamba engeri gye kirina ekyalo kino era naye bo ng'abasawo abatuufu babuvunaanyizibwako kyenkanye kimaye buyinzisobola n'otwala obulamu bwo n'agandi kino kyoliko fe omusamba guno twagula engeri gye gwatwalamu ssentebe era n'engeri gye gwatwalamu n'omukyalo omulala yali agegezaako gwepampalikako
Oni agamba ni sente muzireke. Sente temuzimpa. Njagala nze mbakwatire mbakabbira omusambwa. Ono mukazi wattu gwamutwalira boyfriend. Matama mpagwa. Matama mpagwa yagenda tasiiwudde. Guma munnange. Ebintu byensi bwe bityo bwe biba. Tugenda maaso. Njagala olabe. Babasuubiza. Era ng'ekyokulemwa si kye baliko. Era ne babagamba tugenda kulekaani buli kimu tukikwasaganya bulungi ddala. Kuyimba. Kye tulina okukola kwe kulekaani tuyita amaanyi ag'olubereberye ag'obujjajjaffe. Okubanga gatwegattako kubanga ffe ng'abooliwo. Tetulina maanyi na buyinza wabula abaakulembera oba abaakulembera abajjajjaffe abaasooka. Beebuka abaaliko amaanyi g'obutonzi. Era nga n'ebinene mu biseera ebyo byabanga bitono nnyo gye bali. Kale ensonga ze tulabanga ennene. Manyi nti oli. Era abajjajjaffe basobola okulekaani ensonga ezo bazanguya. Nkusaba kola leero. Balina okutandika okwoloobya. Toli mukyala. Ngamba. Itawo. Embuga ya Musoke. Baabo. Njagala olimba lw'abalongo. Balina okuyimba obuyimba obw'abalongo. Balina okusooka olwandawula kuba abalongo bonna baba bandawula. Nga batandika olimba lwandawula. Batandisa emikolo. Manyi abalongo bano si baakuzannya. Baleeta emikolo. Manange. Kwekikijjajja naawe. Lindako. Jjajja bagambye temumpa. Temumpa jjajja. Tule mulinde. Temudduka. Ensi n'eyuga. Kino kye bayita okusisimula ebitonde byonna. Ensi etandise okuyuga. Kiki? Nagambye muke Majestic Plaza. Yensibuko ebina Uganda. Gembaka gebina Uganda. Tugenda maaso ne firimu. Era twagala tumanye ludala gye biggwera. Anti emiranga giijo. Efirimu egenda maaso laba emiranga. Ne gweyoleka. Abagezaako galula luli. Gwatugabalinga kwe gulaba. Ne bano bazze bemoole. Era gulaba okwemoola okuzze kamanyiro kennyini. Ne bagamba ni emisambwa gibamba okwo. Mwana tegigula bizigo. Ekikobonyabonyesa ekyalo kino. Ojja tubulira lwaki obonyaabonya ekyalo. Eki. Ffe b'oyuuya nga bw'owungula oti twazizza gwaki. Lwaki otuyuuyayuuya obwenkanidde. Kumbe onataka kamata. Kyo njagala okumanya nange. Kiki ekyakuleeta? Otuuka okukola ekyo. Lwaki ogenda maaso n'okutta abantu abatakuvumanga, abatakuyombesanga? Wavaawa era ekigendererwa kyo kyaki wano? Bano batya okutunulayo. Baga omusamba ogutunula ennyo mu maaso gunyega. Ne bateganya ennyumba yo. Ono yawunya baani abamwogeza. Teri yayawogeza musambwa guno. Gwe gukola ebikolwa byagwo ne gugenda. Ennyumba yange. Era ne gugenda maaso n'okulekaani gunnyonnyola. Engeri gye baagutabula okugujja maka gaagwo gye gwali gusirikidde. Era ennyumba yaagwo yajja. Kale oguleeta erudde eno guteeka mu muti empewo egufuuwa n'enkuba egukuba. Wawulirako nga bagamba waliwo emmando ebanja enju. Nazo zaagala okwebaka era zeebikka. Emmando azifuluuta. Kati emmando awo ogijjako bulangiti. N'ogireka empewo egifuuwe oba oleese buzibu. Oyagala ndeke. Wangu. Mulete. Ne guleeta omuntu eyaguleeta. Kyogambayo. Ono eyaleeta. Kwagala kutunga. Ebiseera ebisinga buli nsobi eyakolebwa emabega ate mu biseera eby'omaaso evaamu miranga.
kale nno omuntu yenna oli asooka okwebuuza ekintu ekikutuuseko nga tokisuubirira nga tokyagadde buzibu ki era waaba wagenda obubi. kale nno mwegendereze nnyo mu bikolwa byammwe ebyabakulembera kuba byandideeta amaziga ag'oluvannyuma. njagala mmanyi kyenkukolera bw'odda mu nnyumba yo. era bano baasaba ekintu kimu, kiki bayinza okukolera omusambwa guno kubanga ekyamazima tewabaayo omuntu akulimba mbu omusambwa agunyoola enkizi era asobola ogutta. omusambwa olina gukakanya kuba nakyo kitonde era buli kitonde kyonna Katonda kye yatonda kirina olukusa okulabika nti kyeyagalira mu butonzi oba mu buwangiro bwakyo. era omusambwa bagukakanya nga bw'onyiiza omuntu yenna n'omwetondera. kale nno n'omusambwa gwagala gube nga guddizibwa maka gaagwo. kyova olaba omuntu bw'alaba omusambwa nga gunyiize gutandika okutta oyo aga sitaani gijja bamalawo. gwani yagaanye ensi bagikutonderawo guwekka. n'ebitonde ebirala tulina obbiwa respect. buli kimu kyatondebwa oba kyawangibwa mu buwangiro oba mu ngeri gye bakitondamu. kale nno n'olw'ensonga eyo tuleme okunyiiza emisambwa gitandika otuddiza aye tugambe mbu sitaani atutta. kyova olaba ebintu ebimu esala muzisoma Katonda n'atazirondoola nga mwe kennyini mwe muvaako obuzibu. nange ekole ku nsonga zino tereeza omusambwa. misambwa gyabeereranga mu nsozi olwaleero abagagga gye bazimba mwe gigobayo gyo giragewa gijja batta batuga. buli kitonde kyonna kirina olukusa okulabika nti kinyumira okubiri mu nsi kubanga mwe babitondera. tereeza ennyumba egy'omusambwa guno era baguwoyawoya. ebintu ebimu bantu babikola yalowooza akola bibye kumbe ensobi zaleeta. tegwagala kukakana giba n'obusungu. yensonga lwaki jakkira mu bibira gyebeerera abantu batalina kugenda era abantu mu abagenda ne mutambaala ebintu bino kyobulamu muleeta obuzibu. eyazza oguwooyawooya yagutega ecupa yagwo. laba ettabu. ku nsi kuli abalogo bukyaganye 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 gubadde gunyumiddwa. enfirimu egenda maaso. ng'okola kisuubizo era ng'olagaanye kuddamu kuza mu nju y'olwaleero wala mu nnyumba ye toddamu okudda ku kyalo okisigomya awo gemakaako otebentere toddanga ku kyalo. bagukakanya okulabika nti bagoba ku kyalo obutaddamu okutawanya omuntu yenna. efirimu yaffe egenda mu maaso. tewaliwo ngeri gyogaba musambwa gwatabuse tugutte tewali wabula kumanya bumanya bwaawo agenda obubi era obusungu buba bwavaawa. kale ne bannaffe kye baakola kwe kugezaako okulabika nga ono bamuzza engulu kubanga n'oyo aba yakola ensobi oluusi aba tamanyi nti kyakola kirivaamu akabasa. kyova olaba kintu busungu si kirungi kubanga ekyaleeta omukyalo ono okulabika nga agenda oleeta omusambwa kyava ku kugaana okontrolinga obujja bwe yalina. ye n'asalawo alowooze ndi ekyokukola eddogo n'okuleeta by'ataasobole kyekyokka ekiyinza omujjako abalabe be.
oluusi bwe tulowooza bwe tutyo nti kuloga kwe kuyinza okukendeeza balabe baffe ate tufundikira tuleese mitawaana eri abantu baffe be twagala so n'olw'ensonga eyo ana ku kyalo tulina okuba nga twegenderereza ddala bino byonna bigenda okuba nga ebikakkana ng'abantu ab'emikwano abalugenze ku musawo yonna ab'eŋŋanda abaana bafiiriddwa kale bazadde mmwe mubeere beegendereza nnyo mu bintu bye mulowooza na biki bye muba mweyagaliza n'ebyo nambimazeewo ekyalo kiteredde era jjajja ategeeza ekyalo nga bwe kiteredde kubonaabona naye nga lubadde lutalo lw'amaanyi naga tuba tulaba ekina uganda wabaawo ekyokuyiga kyofuna ebintu ebimu ne bitakumalaamu era n'oba nga tolina genda maaso nakuliriza ŋŋambo kuba emikwano oluusi gye giyigiriza okuloga oli nga ganaloga nnyo nze nenfuna bakasitoma siwaliwo ddogo lireeta bakasitoma wabula kiva ku mukisa ogwatuula ku ggwe oluberyeberye abadde sonko betty magambo grace ako ne kaleewi godfrey pafula richard walakira nendibalekera trace tubakadanya mwena bawagira ebina uganda nagamba emuke majestic plaza yensibuko y'ebina uganda level 5 shop number